buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo, bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange baakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza, oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange. Ja tulabye financials oba economically mukulu yali yeeyisa atya. Tugenda mu bulamu buno obuli social. Kuba musically twamwogerako nnyo, musically kwegamba tabirabe ebyo baneddayo olabe episodes nyingi nga twogera ku ndongo. Tugendeko socially mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Kojja tulinamu kye tuyita eddiini. Mu bulamu bwaffe obujjo mu eddiini tesobola kubanga esukka okumpi naffe. Kafano yali atya gwe musemberedde ku byengeri eddiini, engeri gye yalimu nga yo omuntu n'eddiini Katonda we. Oyo yali muyitirivu. Yali muyitirivu ng'amanyi eddiini. Kafeero yali amanyi eddiini. Byankukunala ki ebyo bye yakolanga? Toyinza kugamba nti kino oba kyali kyankunala mu kumanya eddiini, naye mu byo kye ŋŋamba yali yazaalibwa nga muki? Mukazi musajja Mukatuliki. Yazaalibwa musajja Mukatuliki era yagala nnyo Obukatuliki. Nga bwe bukyanga nga teyatamidde ng'asaba musabi nnyo. Yes. Kafeero talina luyimba lwe yali ayimba nga tayogedde Katonda. Kimunga kiba kizibu okuyimba ennyimba n'atayogera Katonda. Ng'eyitanga Mungu. Kyovula yatuuka n'okkuba ennyimba ez'amazuukira. Yayimba oluyimba lw'amazuukira lulungi nnyo, buli muntu nakkiriza nti tojja lutambula lutya? Dembe ddembe. Yayimbira yayimba nako ne kulima n'agamba nti oli abagambye nti nze ndi mwana wa Katonda, gwe n'omugirayo nanka okube emiggo n'okuba. Ne wabaawo n'olulala lwe bagamba nti Yesu mwe yazuukirira ne bamukumukomerera naki engeri gye bamukomereramu ne gye yazuukiramu. Luyimba lwa Easter Carol. Balunoonyeko luta dembe dembe. Byemwefutubbaza babyefutubbaza dda nnyo, byemwekulumbaza babyekulumbaza dda nnyo. Abalumanya oluyimba olulimu ebigambo bwe bityo. Naate nga si bw'obeeba n'abakatinko. Yali satinka na ddiini naye nga Mukatuliki nnyo. Kafeero ye musajja nze okuva lwe natandika omulaba ng'alina sapuli mu bulago. Nga temuva mu bulago. Kojja mwe wazeesiba naye ng'ekiro ate bayitako ewajja. Kati nze ebyo ebyekiro si bye njogerako, njogera obulamu bwe namubirabiriramu, kuba nange ekiro natambulanga ne ŋŋenda ewange. Naye nga ye musajja era ekimu ku bintu ebyayonoona obulamu bwe. Kati nakyo kankikugambe, ebyayonoona obulamu bwa Kafeero kubeera Mukatuliki, kwagala Bukatuliki. Kojja ate kyamunoona kitya? Anti kitaawe ku baava ne bakyankalana yamugamba asiramuke, n'amugamba nze ndi Mukatoliki, nzaliddwa Mukatoliki. Teyali musiraamu. Yali muki? Yali Mukatoliki. N'afuna omukazi Omukatoliki. Ndowooza ng'alaba nti bw'atasiramuka omukazi amugambe nti teri kya Mikayiri. Nze okugenda naawe oba kuzaalamu mwana oba ki omala kusiramuka. Yagenda okumala nga bw'onaatunula ebbali kati booti booli eyo ogenda okuzza amaaso nga bamaze okuntayirira. Mbadde ndi wano ng'oli Wilberforce nga bamumaze. Ngagamba nti nkuwasa nti osiramuze nti namugamba nti
kakati kyengenda okukola n'abaana bange ngenda basiramula bonna. Okukakasa nti nsiramuse n'abaana bange bonna. N'agenda akigamba omuntu omukyamu. Awo. Agamba Kafeero nti munnange. Ate ekyo kyokka kye kyali kisobola okujja Kafeero mu mbeera mu kadde ako kennyini. Ng'oyogedde ku Bukatuliki oba kubukola kyoba ki nga waviira. Okumanya Kafeero yayagala Obukatuliki. Era nze bwe bantu omulundi bensoose okulaba abata respectinga bintu bya Mukatuliki. Kafeero okumanya yayagala Obukatuliki. Mu bintu bye yalinga akola ng'alina abantu bagamba ekintu kyange ekirisembayo bwe kiribanga nga waliwo ekigenda okukolebwa oba okukyusibwa mu biseera ebyo gundi yali tannafa Sepiriano Kizito Lwanga nga yamanye ebya Kafeero. Awo gwe yateeka ku bintu bye era kyakola bubi nnyo okuba nti kati yafa. Kati mugenzi yali amanyi buli kimu ekya Kafeero. Na bino byonna tebyandibaddewo singa omanyi ate Sepiriano Kizito Lwanga ate weewuunye yali muto wange. Yali muto wange. Teyandibiganyiza kubeerawo. Simanyi naye bwe baakwatagana. Wamma waliwaawo Bisirikiro yagenda n'ava ewa Kafeero neyesuula mu Jjulumaawo n'atambula n'ava ewa Kafeero n'ajja n'afuna akazigaawo ng'okkirira awaali Umeme ng'okkirira Kabuusu awaali Umeme awo yafuna akazigo. Bisirikiro agambye ngenze sikanga Kafeero awo wenalabira wenyinza okugamba nti wenalabira ku Kafeero ng'akaaba atema emiranga pero ng'ajja eba ssaawa mmeka ne bwamala ekiro ssaawa mmeka awo ng'avuga gondi ye n'ajja awo landi gondi patrol ye n'ajja awo awaali ebiseera ebyo nga wasulawo Sekyewa naye yali asulaawo kyali Sekyewa omuvubuka bamuyitanga Kalimu Saava Nsubuga yayimba gundi yayimba Mabete oyo Kalimu Saava Nsubuga nga basulaawo naye byembinga n'abaana ba Land Road ate basula ku mizigo egyo. Kati Kafeero yajjanga ekiro nga ajja buli lunaku naye nga buli okumanya Kafeero yali anywa naye bannange omwana Mungu amuwummuze mirembe. Tewali lwe yajja n'akonkona wa mukazi we nga buli lwajja akonkona walala. Naye Pawulo Katonda naye ng'ate sitayalinga agibeerako mu kunywa okwo. Yalina gundi yalina Simoni nga yamuvuga naye nga awo bw'abajja wajja bw'omwaso ajja yeevugira oluusi emmotoka n'agitwala n'agireka ku mafuta ya toto y'emmanga oba n'afuna wabbali awo wagiresa awalinga Umeme awo yali etadde ofiisi n'ajja ng'atambula naye bwe yajja bw'ati yagenda okujja ebyo kati ate gundi yabinyumiza Kalimu Saava kubanga bwe baali basolana kubanze nali sisulaawo mati mune ono ali wano ti kiki aze akonkonye walala ngeze okulaba bali bagamba nti babbi ate kiro nnyo Matumbi bagamba nti mubbi babbi bagenda ngeze okufuluma nga bagamba nti babbi nga gwe baagala okuba kaani oyo ayagala mulimu muli mukyala we asula omukati olw'okuba yali akonkonye wa kyama bo nga bali balowooza nti mubbi ogwo ne guggwa waliwo awalala lwe yajja bwe yajja naye nga buli lunaku weewuunya ajja n'abeera n'omuvubuka nga oyo gwengenda okugamba ye yalinga nga Bisirikiro gwatume ewa Pawulo waba akoledde ku sho ti amuweereze ssente muvubuka kati Pawulo yagenda okujja ng'omuvubuka ava mu nju yaani ya Bisirikiro akutte ekikopo kumbe yali ava kukimayo mazzi nga kyaya nga bona mugundi yali akozesa bintu bya bbeeyi ng'alina pakolete ebiseera ebyo ng'ava kufumba kyaya amufukidde mu
ekikopo afuluma afeero n'atabuka alowooza nti omusajja Bisirikira alabadde n'omusajja muki kumbe era Bisirikira kugenda mugamba nedda oyo omuvubuka omumanyi buli nnaku gw'otuma okundeetera ssente y'oyo lwakitegeera naye nga teyajjawooko n'akonkona natatakonkona wakyamu nga buli lunaku lwajja akonkona wakyamu naye nga ate bwe yabadde anti tewali yajjawongawo nga mulamu oyo Paulo kojja mu bulamu omuntu nga gwe obeerako n'abantu abakubuulirira omukulu temwagezaako mubuulira kengo kasussa nga ndabanga kaali kangi mikwano gyo mugamba owaayi kiki naye wano wasusseemukko awo nga tagambikako omugamba nagamba nti nja kendeeza yakuvaako eza samungezi naye sikyanywa nnyo anti ate nga ngenda okulyanga n'ebizibu byentuuse neŋŋamba anywemu neesonyiwe nti ngenda nembeerawo nga stress kirayo gye yalina neŋŋamba ngenda okuwulira nga waakiri njagala kuyiwa ku mwoyo ng'ayiwayo nongamba naye alinze waliwo wenabeerera omukambwe nakambuwalako n'atandikanga nga buli bwe tugenda ayagala nnyo bamugirira ekibumba otwabeerera nabukenya baani abo otwayagaliranga nabukenya kibumba nakati ezo greens nga bazisiika nebibeerawo nga birina okubeerawo anti ng'abyagala naye omwoyo ng'alyako katono ogenda okulaba nga gundi yali muzibu mu bantu abazibunze be nali ndabyeko mu mbeera y'okulya okuva mabega nga tanatandika na kunywa nnyo bw'atyo afeero yali tayagala kulya teyali muli wa mmere nnyo so nga ate omwenge gwali gunyuma nnyo nga guliikirizibwa emmere okulya nakwo yali takumanyi ng'omuntu singa kafeero yali amanyi okulya yandigenza okuyimba nga tuuse ekiseera n'agejjulukuka n'ayitawo naye yali ng'omuntu mu butonde bwe teyali muli wanze nga tanatandika kunywa nga muwaliriza naye wandiridde emmere naye nga ekikulu ng'ali so gundi nga yeeronda nnyo kye bayita pike ekyokubiri yali ekizibu kimu oluyonjoyonjo nakyo nze nakisuula oluvannyuma nga kikimugaana okulya era naafuna awo waliwo mukyala wa mwannyina mukyala wa muganda we n'atandika okumukolera ki omufumbiranga ndabanga atandika okulya nti omanyi mukazi oyo nno muyonjo mugamba nti muyonjo n'atandika okulya ate nabwe yafuna Bisirikirwa ate n'akola ki omanyi ate kino nakyo nkyogera ku nsi oyo mukazi Bisirikirwa mumulaba oyo Bisirikirwa mumulaba ku nsi y'omu ku bakazi abawala abasomyeko abakulidde mu kibuga abafumba n'okukkiriza nti ono omwana w'omukazi afumba okukuba ejjiiko va kukuba ejjiiko okufumba kabibe nga si bisiike naye n'amanya bwe bafumba buli kimu bwe kirina okufumbibwa ku level esinga obukuba ennungi Bisirikirwa so ye yamuwalirizangako okufunako okulya ng'amufumbira omufumbira naye emmere yange olina ogirya ndiyinza okufumba nesirya n'alya kuba yagifumbye kojeokonye ku kyobuyonjo wali biki bye yakolanga eno ogamba omukulu akisussizza leero okolaki ku buyonjo wali omuntu atuuka noga Paulo yali muyonjo nti omuntu ku butamivu bwe yali aliko nga toli musanga nga awunya mwenge bino bibagamba nti gundi awunya omwenge toli musanga agamba nti engoye naye abantu abasinga obungi bwe banywanga babadde mulungi atya muki atandika okulaba nga n'ennyambala ekyuse naye Paulo nga atukula Paulo yali atukula yali muyonjo nga ne bw'aba atamidde n'agangayira ng'era aba munyirivu ye muntu eyali nga tayinza kwerabira nti banaaba yes sirina lwe mujjukira ne bwe yamalanga ssaawa 8 gwa kiro nga empewo etya
n'amala show kiro ssaawa mmeka nga n'okunywa anywedde ng'alina okunaaba ng'akimanya alina okuba ng'anaabye gyonna gye tuba tusuze ekyo kye nali manyi ng'atukula yatukula omanye abantu abamu balabira ku ngoye zaabwe very true n'olaba ebitogi n'olaba enkwawo yali mwana muto bwe namufunira naye nga esaati ye tebaamunkwata nga esaati ze yali ayambala zaali waliwo esaati zaabangamu ekikuubo ekyasalanga wano bwekiti yes ze yali ayina nga njeru naye nga ate zirimu nga zikyusa colors ebikuubo ebisalamu naye nga enkwawa kulabira omuvubuka omulungi omuvubuka omuyonjo n'okuba nti yali tanatandika kwekuba ebyo perfume naki naye nga talina lusu kikulu nnyo ekyo so nga bw'omuliraano oba oliraanye muvubuka omuyonjo naye olunaku lwe yava mu kyalo era gundi anti awo byo byebimu ku byeturecognizinga n'okumanya nti awo najja kusoboka oba ki naye nga omulaba bulabi bye yali ayambadde endabika gye yali ayalabika omanyi kuolabira yalina sapuli ye yes ng'emulimbulago naye ng'ekulaga nti nnyonjo kitegeeza nti wadde temuvaamu ng'agiyonja oyo abaana aba yandibadde ekutte eba eyina akantu kekutte yali muyonjo ekisusse era ate nyinza okugamba nti oba kyekyalemesa Pawulo okuba n'omukazi awaka okubuyonjo bwamulemesa okubeera awaka ndowooza n'omukazi kugamba nga yeeronda nnyo yali muyonjo nnyo ekisusse ate kyatuyamba nti n'abaana abasinga ne bayonjo wala lwekyo abajja mu gurupu ate nga mukama wo muyonjo muzibu kyawaliriza gwe lowoozaamu oli okuba n'omuntu nga wakosi naye ng'omuwala yali akola ku ngoye za gundi nebikubeeramu akantu nga kawuka kaguddeko kati ne kateekawo akantu ng'olwo luddibwamu n'akalaba ng'oluddamu n'oluzza mu dry oyo ng'ali ku costume yaliwo oyo baamuyitanga Ttatu mugenzi bambi yafa ye yali tayimba yali ayimba era yajja kuyimba naye n'asalawo addira eddala ku ngoye z'omukulu nga ne bwaba tayimbye asasulwa bulungi department ya ngoye kuyonja ngoye nga muyonjo who made the selections for what nti njagala kati ono lujja munyumira era yagamba nti ojja kwambala luno bwona boyimba oluyimba gundi kojja ngamba n'odupa odugula era nga y'omu agenda n'agula oba ekyogula kyengoye nga agenda n'agule azeegulira kafiri azeeguliranga n'oyo bisirikira yatuuka ekiseera nga yamugulira ng'asalawo nti gwe n'agamba kano akasuuti you need this omukulu kajja mukolera kano akakoofiira enkufiira ndi bubwana okumanya ndi nkufiira kati otandika okulaba ebika ebirungi ebyenkufiira zibeerayo yes ogenda n'otuuka ku mafolooma n'okebera anti tomanyi kye bayita folooma folooma lyerita kojja kati bweba dduuka ng'etunda nkufiira ezo seppeewo ebyo ebintu kuba bazitadde kwe bitudde eribe folooma ne bateekako ebyenjawulo ge mafolooma n'ogamba kati eryo folooma kejjeko bweti n'olaba erikutudde bulungi ku folooma eryo kitegeeza ku mutwe ejja kunyuma nti twagala nga bweti era kyawaliriza n'abayimbi abalala bonna kati era nga bwolaba olwaleero kati ndaba Walukagga anyumira nnyo enkofiira tegeeza alinamuko kantu keyagala Walukagga was inspired by Paulo Job Kafeero Walukagga buli kyolaba akola kyonna era n'obuyonjo byonna yabijja Kafeero yayonjowala nga yeegombesa kati yo ye muntu mento omulungi era ate kyenayagala waliwo omwana oyo Walukagga oyo Walukagga teyeerabira tasobola kubanga ayogera natagamba nti nze munnange Kafeero yeyankola bwati ne bwati ne bwati ne bwati yasooka ne mukolera awaka wadde awaka wayaga awaka waagiramu waliwo ekiseera watuukira ne bamukola ki ne bamulema ye nga era naava najja n'apangisa Walukagga naavaayo n'apangisa wano nga oba bwayise omumanyi bwayise Nakamiro oba omanyi kati ffe Nakamiro mu zooni ya Nakamiro n'apangisa awo nga waabeera naye nga Kafeero ajja n'abeerawo mukazi gwe kagodi oyo okumanya yamwagala
Kafeero yayagala Walukagga ng'oyiza okulowooza ndi muganda we. Olw'okuba yakaleeta kaana. Ate ne Kafeero naye afunye gw'aleeta olwo. Kyova olaba. Kati gundi bw'ajja ne Bamamuli Katumba. Walukagga yajja n'asinkana Bamamuli. Kati ate awuka gundi anoonya obulamu. Ayiiya obulamu. Aliwa. Walukagga. Wagwira Kafeero mu studio wakasiwukira. Nze nalaba muntu gwe batadde ku pick up mabega. Bamuvuga. Omukulu yavuga nga pick up. Olwo alina pick up. So wakusaagirako. Tulayo tugende. Gwe muto. Kati nga Kafeero ku myaka bwe yali avaanana n'obumpi. Naye nga naye afunye n'obuto naye afunye gwayita omuto. Muto tulayo tugende. Nga Walukagga kawulira bitya. I understand. Nga kawulize nnyo. Gayo yali disciplined by the way. No, Walukagga ndowooza y'omu ku bavubuka abaali mu myaka egyo abaali basinga okuba disciplined. Nnyo. N'oyo omwana n'oyo Abudumulasi se. Nabwo era bwajja buto bwali bubiri okujja ewaffe ku dduuka ewaffe. Nabwo bwali buto. Naye nga buli very bwali n'empisa. Ate ko ne kaaganja nnyo gundi yakaagala nnyo mukama waffe n'akaagala nnyo. Mwami Kasajja n'akaagala nnyo. Kuba ayinamu ekyenkizo kye yamulabamu. Naye ne Walukagga yali mugezi nnyo. Kamala okukwata omwana. It is okay. Mukwano. Mutuuseewo. Tugenda kumaliza kuba tuli mu ssaawa eno. Tugenda kumaliza. Ndowooza emmoze. Nina engeri gye ngisibyeemu. So, omuntu yenna ali mu kugoberera emikutu gyaffe gino kuliko Jack Gatto exclusive wamu ne Focus. Thank you so much wenye okubeera ng'okikola. Mbebaza lwa nsonga sina kira kyenyinza bakoleko beebaza nti mwebale tuwagira mwebale kutulaba. Sole zino nabagambye nti omuntu gwosobola ozijjako ye kojja lwa nsonga memory ye erinamu akenkizo ku bantu abalala. Oyinza n'osanga eyali ennyo oba muganda oba kinga erina byatamanyi bingi nnyo ku mugenzi Kafeero. Kojja nga tumaliriza. Obulamu bw'omukulu ono tuli bulabako mu perspectives oba engeri gye yali alabamu ebintu eby'enjawulo. Omuntu yenna kojja olwo kyotera okumukubiza kibeta time keeping or time management. Time management ye yali etya tunga tumbawumba. Yani eya Kafeero. Kafeero yalina ekizibu kye. Nga obudde abumanyi nnyo ate nga abwagala nnyo kubanga bwe yali ng'afuniramu ssente. Nga tayagala kuwonoona budde. Bwe kitegeera. Nga omugamba tusinkana essaawa 3. Ate twatandika nga tewali masimu. Waali tewali masimu by then. Nga bwe twawukana leero. Nga kujja enkya saa 5. Ngira zigenda okuwera 5 nga azze. Omugenzi oba yakoppanze. Yakoppanze. Gwe tomanyi budde. Tomanyi bambye budde. Nkugambye bujja no saanya asose. Nkwegayiridde olwaleero lwokati lwakuba nze ate omanyi lwaki era nkeereyo omanyi ensonga. So time management was good. Was very good. Waliwo omuntu obutonotono abantu bebabuusa amaaso kojja nga bwe bayita discipline oba empisa ez'obuntu nti kojja woba omusisinkanye akubuuzaako era na kano mukayita mutya kano okussaamu ekitiibwa. Kafeero yali atya mu eyo engeri nga buli muntu gw'aba ayogera naye kyekitiibwa kyamuwa. Bw'aba ayogera na mwana muto era ayogera na mwana muto. Bw'aba ayogera na muntu mukulu era akuwa ekitiibwa kya muntu mukulu. Nga kyonna ky'aba akola aba ayogera na muntu oyo. Ekitiibwa ekimukola ki? Ekimugwanira. Kisaanira omuntu oyo nga kyamuwa. Era mu byonna kyenyinza okugamba nti Kafeero abantu baamulemu mutegeera kubanga nga bw'ayogera n'omusajja nga mukadde nnyo ng'olowooza nti Kafeero wa mirembe gya musajja oyo bw'ayogera naye. Bw'ayogera n'obwana obuto ennyo nga omusanze kyamutisse ng'ayogera na bwana ng'atambula ne gurupu y'obwana obuto ng'abwagala nnyo ng'atambula n'obwana obuyaaye obwo bw'atambulanga ng'obwana bw'okudna kifo settlement awo butugoberera. Waka twabanga tugenda mu kanankani bali nga tubusanga ku gate mu kisaawe kyabwo nga buzannyawo ne butugoberera paka lwe twayingiranga mu ka studio mwe twabanga tugenda ng'abwagala okukamala nga bw'atuuka mu bana abayaayiyayi nga nabo abaagala nnyo. Kati yalina engeri ze nga omuntu gw'asanze gw'ayogera naye gw'anyumya naye mu kiti
mu kitiibwa n'embeera. Kojja teyali mu kwegulumiza manyi wa serebu akoze kulinnya otuka n'omubo. Tewali wayinza kugamba mu Uganda Kafeero yaneeyagalirako lwe yali egiini naye ng'omusango buli kasena. Yes. Kasmile. Yali enkola ye. Kasmile nga tekavaako. Kojja abantu nkakasa nti nno at least bongedde okumanyaako ku by'omwami Kafeero era waliwo kojjero nja kusaba show yaffe eddako kweno eddirira eno ey'olwaleero tujja kwogerako ku the bad and the good memories of Paul Kafeero. Tumusengeke obuufu obwo tulabe engeri kijjamu. Kojja nga kano kumaliza kalinga ka by the way akatalekeka. Kojja munywanyiwo enkuza y'enviiri n'emirevu embeera zonna bwetyo mwali mu myaka gyammwe lwaki tebamugamba nga nti mukulu. Enviiri nyingi. Enviiri zinyitiridde. Anti ebiseera bwaliwo kye bayitanga backbush. Yali style. Backbush. Nga kati oyinza okugamba oli nti lwaki osala akawalaata kati oba lwaki osala ekigooli n'osala muno bwoti. Kuba kati abantu bwe basala enviiri. Oba lwaki waliwo n'omulembe obadde ng'abantu bamwaka enviiri ne bazimalako. Kati olunaku olwaleero wetwogerera wano wetukoledde programu eno Uganda yonna abantu batandise ne mu nsi yonna bakusa omulevu ne bagusaakaatira kati muno bwe. Very true. Naye luli ate baali najja nasala akapata mulevu. Kati ate waliwo n'enkola endala era eyajja nga babadde nga omuntu asala akalevu n'alekawo kaawa ne wansi n'akatintinga white. Kati buli mulimbe gubaako n'ebyago. Eno yali fashion. Yebwe yali yenkola buli muntu anti alina identity ye. Tolaba kakati abaagala bonna okukola nga ye era baleka akalevu nga bwe kaali akaka. Ne kasongola. Yatuuka butuusi nga anywa yabanga anywa era nga akagira bwati. Kati ne kabeerera. Ne kasongolera ddala. Okay. So enviiri waggulu mbadde manyi nti backbush yali agirina. Yagikola kuba engeri yaliwo era nga bw'aba ayambala enkufiira agibeerako gundi eno neesigala nga enkufiira. Waliwo eno omuvubuka yamwagala ennyo, omuvubuka oyo yalina yakuba bidongo yalinga kamwoki eyo era nga naye agirira ddala gundi nga bweti design bweti. Kale banna emboozi tebankadde nga Jimmy yakola ki? Yagikaddiyiza. Nga Jimmy yagikaddiyiza otherwise abanyumirwa emboozi za kojja kata exclusive mwe banyo kwa mutuwagira abali ku focus mu kola kyamaanyi nnyo newankubadde nga tetuyinza kusima byonna bimalayo oluusi mutusaasira naye nga oba olina kyoyagala kyetakonyeeko nsaba genda mu comment section koonako oba bwe tubuulire kikyoyagala okujjukira oba okumanya ku Paul Kafeero ne mu nsi yonna eno Uganda ebyafaayo byonna eno tuyina terabyte meka 2.5 kituna kye tujja gikola tusobola okunyumya emboozi mpaka gwonyina kyoyagala oyina oyagala okumanya kyoyagala omanya. Nsaba genda mu comment section nsumirako omukulu gwe bayita Mungi yaze mu inbox nangamba akantu kwatukoledde bwakojja kakulu ensengeka ya program y'obulijjo njaga yangambye eyensengeka bujje ninze kuba njagala nnyo flow yo nga mutambula kimu ku kimu mututemedde Kafeero bulungi nnyo era nangamba nti ayagala nnyo programu zimunyumira nnyo. Munugi yonna gy'oli tukulamusizaako nentumira nnyo ku mwami Dungu Rogers ne waliwo n'omwana omuvubuka bamuyita maamaani linnya lye ndyerabidde bamuyita Dijani ali DJ Jemo ali mu America. Abo batwagala okukamala DJ Jemo kusiima nnyo ebintu byonna byokola balabira ddala. Kale tetuyinza kuba nga tusukka wano wadde mulayi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano ayalaba episode zire zasooka okola kyamaanyi nnyo agenda okubeera nga maybe oyina kyoyagala okumanya comment section keeramule nze adde Wilberforce kumwe muyanja mbadde ne kojja naye nga mba mulyaza maanyi obutakona ku sponsors baffe okuli Bicycle Kick bakugamba nti beeyune bakolere bulungi nnyo embeera z'okutereeza amaka ekisenge kifuga ebitundu 8 ku 10 okubeerawo kw'amaka. Ekisenge bwe otakitereeza beebo abantu abasanga nga omusajja
atuuka okuweebuulwa omukyala n'abaana because watereza nsonga za kisenge so funa ka bicycle kick obeere nga naawe otereza embeera z'obulamu bwo enabazisimu kwezi ku screen okwo kojja abakukolako bulungi mu nsi yonna mu ggwanga lina wooli abakukolako so nga ne bannaffe ba focus event services bagamba nti beeyune bateekera omukolo gwo obeere ofuna omukolo guli gwennyini gwe bayita mantala habba era obeere ng'ofuna services enjawulo ne ba focus graphics and branding kojja bakugamba nti bawe business yo bagibranding ayagala business card ayagala stickers byonna byoyagala okubeera ng'ofuna banoonyeeko bakolera ekyo otherwise tetuyinza kuba tusukka wano tusingane mu program ezijja mu maaso eyo for now bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi